omukulembeze w'eggwanga bw'aba kati nga yeesitukidde ye nga ye n'atambula paka mu maka g'omuntu asembayo wansi, tekiraga bunafu bw'abakulembeze abalala abali mu system ng'omukulu bw'agambye abandi badde bakola ebyedda, omukulembeze nga teetagana kutuuka ku muntu oyo wa wansi okumubuuza ddala ekimuluma kyeki na biki ebiganye omukulembeze ayo kabitereeze. Ate ekyo tekiraga bunafu eri President Museveni oba tekiraga bunafu eri kibiina, wabula kiraga amaanyi NRM geeteekawo nti olaba President Museveni yennyini avaayo n'alambula akkaatirize kyatadde mu bantu kituuse, tekitegeeza nti buba bunafu. Sebo gw'olina famire ewuwo ewaka bw'otuma omwana okukolera ekintu n'akikola naye n'otuukayo olabe kyakoze kyekyo, tekitegeeza nti buba bunafu, wabula kuba kukkaatiriza kulaba nti ky'omusindiseeko kyekyo wobadde okyagala wekituuse. Era President Museveni kyakola kiraga maanyi gayina, era kiraga maanyi mu kibiina kya NRM, era kiraga na buwanguzi nti by 2026 era tulina obuwanguzi, kubanga President Museveni buli lwavaayo n'atuukira ddala ku muntu wa wansi ku ground n'alaba nti kino kibadde kina kutambula bwe kiti ekitatambudde bulungi ne bamunnyonnyola, kubanga the fountain of honor ye President w'eggwanga wekibuzeemu n'atereeza, kitegeeza abatalaze bunafu aba avudde mu ofiisi abantu gye bamusuubira nti President alina kubeera nakasero, alina kubeera ntebe mu Parliament, kubeera ntebe mu State House, najja n'atuukira ddala ku muntu wa wansi okukkaatiriza nti kyayagala mu bantu be kyekyo kyennyini ekituukiddwako. So bwe mwekyo njagala omwami ono akimanye nti obwo si bunafu, wabula ago maanyi ga President Museveni gayongedde okwongera mu bantu ku ground n'abantu okweyongeramu amaanyi okulaba nga President atuma ate ne yeesitukira. Kitegeeza nti okutuma n'okwesitukira kitegeeza oba oyagala ky'oyagala kituukire ddala ku w'okisindika. Mu ndaba ye y'ebintu abakulembeze bonna abava mu kibiina kya NRM gye bali gye baabalonda batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Abakulembeze ba NRM bonna gye bali buli omu okusinziira mu kiti kye atuukiriza obuvunaanyizibwa, era mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa tewali President Museveni walaze nga tewaliwo omuntu wa NRM atatukoze kyalina kimala, naye mubamu era obuyitiraayitira. Obwo obuyitiraayitira kya buntu, omuntu tasobola kubeera perfect 100%, naye mubamu obuyitidde obutonotono. Era y'ensonga lwaki olaba nti kati awo nga President w'omulaba yali era ali mu kulambula, naye nga walambula waliwo Prime Minister Nabbanja, naye ng'ebintu bitambudde n'ebiyinza okuba nga mulimu obutonotono obulabulamu bwagenda atereeza, naye nga buli owali owa NRM mu ggwanga lyonna batambudde bulungi, era ekintu bakikoze nga bwe kirina okukolebwa. Ssente za PDM ezaali zirina okutuuka zituuseewo, era we zitanaba kutuuka President wagenda okulaba lwaki wano zibuzeemu, lwaki wano zadeleyinze, zatuuse kwani. So mu ekyo olabira ddala nti NRM ekoledde ddala. Mukulu Kiruruta, twagala tukozesa ekyokulabirako ekya Kalungu East. Tujja